Hello everyone. Yeah, mbalaba. Muliko omunyiriro. Oh my god. Ekyo nga kisufu. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe, Kizinga Bugaba, Ssese. Nsanyuse okubawuliza bannange, mwebale kutambuza nnaku ezo enkulu. Nkugambye. Zaakula ne zikamala naye. Munnaye ofundikira era obudde bwebwo, enjuba evaayo era z'essaawa ze zimu ezo, ffene waffe evaayo 12:00. Nali manyi bwe ziba enkulu oba eneekyusaamu naye era munnaye tekyusaamu. Enkuba bw'eba eyagadde era etonnya kye kimu, kwegamba tewali nnyo kikyuka okuggyako ekigambo nti nnaku nkulu. Kale, ebyo bintu bya nsi twabisangawo ne bwe tuba twagala tutya bijja tukaluubirira okukyusa. Olumu tutambula nabyo naye si mu mbeera ya kusika muguwa, bw'olaba tekijja ng'okyenenya. Ensonga enkulu twagyogerako ne tugamba tukozese obudde obwo okusinziira nti tuba tuli off ku mirimu, tusobola okuŋŋaana nga famire, tubukozese okulaga bajjajjaffe nti tuli bumu kubanga kye basinga okutwagaza tubeere bumu. Tuzikozese ennaku ezo okugonjoolawo obutakkaanya obuli wakati waffe, tuzikozese okumanya bannaffe baliwo batya, how are they fathering on, obulamu bugenda butya, eyeetaaga obuyambi tumuyambe, eyeetaaga okukulisa tumukulise, okumanyagana twongere okumanyagana, tuveemu embeera zogga ntujja kuwasaŋŋana. Kwegamba mu ngeri ng'eyo tweyambise obudde obwo okukola ebintu ng'ebyo ebitugasa mu buwangwa bwaffe, ennaku ezo zibe nga tezitusala busazi. Azino oteekamu ssente nnyingi nnyo nga togenda kuganyirwa. No, tuteekemu ssente nnyingi, tutte akabuzi kaffe nga tugenda kufumba kijjulo kya bajjajjaffe, twokye ennyama ya ddungu, tumanye nti emirimu gigenda kutereera, tugabule abalongo, tumanye nti bagenda kulongoosa buli kimu, tugabule. Okay? Tulye. Tubalansinge ne diet, tugabule ku bibala byonna. Kwegamba tugende okkivaamu nga wamma kiri massive. Tudde nga ffenna tulinga abava ku pano beating, ng'emikisa gyonna amalembe. Si kyo? Kyekyo bannange. Kale, mu mulamwa gwaffe guno mu birooto mwe tusookera, twagala kulaba ate kiki ekifa mu nsi eyo. Twagamba ebirooto y'empuliziganya eri wakati waffe ne bajjajjaffe, era bwe tusobola okumanya ebifa mu nsi eri endala, obutonzi butugamba ki, kiki ekyo kye tuteekeddwa okutuukiriza okusobola okufuna emirembe. Ono mwana muwala agamba bw'ati: yaloose bato be babiri, omu amuddako n'amuddako owokusatu. Kati alina n'akawala akakozi, babadde batambula olugendo nga bagenda. Kati ne baba nga batambula, ye n'agamba nti taata ajja kutulwisa, naye nga taata ono yafa. Kati ne batambula olugendo nga luwanvu, naye n'alaba abantu nga basimbye olunyiriri nga balina ekkubo we bayitira nga kiraga nti yo shortcut. N'agamba banne, mujje tuyite eno mu shortcut, tutuuke mangu gye tulaga. Kaakati mu kujja okutema ppanya, baasanzeewo ente bbiri nga za black, emu ng'etudde endala ng'eyimiridde. Bwe baayagadde okuyitawo, eno eyimiridde yayagadde eveewo naye ng'eno etudde tesseguka. Kyava abagamba nti bannaaye mujje tuyite oluguudo oluwanvu tutuuke emirembe. Kati awo ne batambula ne bagenda. Kati bwe baatuuse awantu nga kiringa ekiyumba nga balina okulinnya amadaala okusomoka. Kati ye yasoose okuyitawo n'alinnya amadaala, naye nga banne balaga nti ebintu bye basitudde bibazitooweredde. Era ye yasoose okuyitawo n'agamba mubimpeereze, ne babimuweereza n'abiteeka waggulu. Kati oluvannyuma nga waliwo omwami mukwano gwe ayimiridde, n'agamba bannange, n'amugamba banyambireko.
Mwami n'agaana kati n'abagamba kale mubimpeereze ne babimuweereza ye n'abiteekayo waggulu. Kaakati agenda okulaba owookusatu nga ate ye tannatuuka aga nti ali eri wala nnyo yasigadde wala ate ayina keesi erabika emusitooyeredde. Kale n'abagamba bamuyambeko ajje bagende ne bamuleeta ne bakwata keesi ne bayitawo kati ne batuuka ku dduuka ne batuula. Kaakati n'agamba ono muganda we ow'olubuto nti jangu tugende ko ye sirina maanyi. Kaakati bw'amugamba nti sirina maanyi n'amugamba sooka okwate ku mazzi onjiweko wano ku lubuto. N'amuyiwako amazzi n'amugamba okumanya olubuto luno lunnuma ne bw'onjiwako amazzi lunnuma okufa. Kati ne wajja omusajja ng'avuga akagaali naye nga musomesa, yali musomesa waffe. Kale omusomesa ono ne mmubuuzaako n'asanyuka kati n'ono n'amukwatako n'abuuza mulaga wa? Ne tumugamba tugenda eri waffe. Nze ne ntambula ne mbaviira ngenda okulaba nga muganda wange omusajja oyo amuwa CD n'amatooke ag'empogola 2. Kati awo simanyi gye byaggweera. Kaakati mukwano ekirooto bwe kiti bwe kitambula. Okulaba batoobo n'omukozi wo obuba bukulembeze era nga kikutegeeza nti oli mukulu. Okugamba nti tugende taata ajja kutulwisa. Ekyo kuba kwewala kukola nsonga za taata oyo. Bw'ogamba nti taata ono yafa olwo ensonga ze ziba ziri mu bwawalumbe. Kiba kitegeeza nti waliwo ekyali kirina okukolebwa taata ono kye mutaakola. Oba wano mu kwabya olumbe nga bwe mutaatereereza nsonga. Omanyi nene ensonga weeri nnyo. Ennaku zino waliwo kye bayita amalala agaayingira mu bantu. Ge simanyidde ddala bwe tugenda gakwasaganya. Bannaye nsaba abantu abakulu mukomeewo mu nsonga zino. Obukulu obwo buleme kukomanga mu kwambala makanzu n'amataayi n'amakooti ge mwambala na kutuula ku high table ku mikolo nga gino. Nsaba obukulu obwo bukomewo bukole emirimu gyabwo tusobole okutaasa eggwanga lino eri akatyabaga ke twolekedde. Essaawa etuuka nti yakwabya lumbe, jjukira kati mu lumbe tuteekako bidongo. Ng'ebidongo bikuba nga bikuba. Mu ssaawa ey'okwabya olumbe nga mulyoka muyingira mu nnyumba abantu omu babiri. Kati jjukira bano abakulu be twalina nti be bakulu b'ekika buli omu ali mu nsiisira ye yeebase. Kaakati ffe abalina okufulumya ennyimba effe abeekozeemu omulimu tuli omu babiri basatu. Naye jjukira okuva gye byatandikidde yonna tuli mu kunywa mwenge. Nze bino bye mbagamba bye bintu bye ndabyeko. Kale muyingira mu nnyumba taata ow'egindi, taata ow'egindi, ne taata ow'egindi, ne mutabani ow'egindi, ne ssenga ow'egindi. Kaakati bwe bayingira mu nnyumba batamiivu. Kuliko ng'omu atatamidde. Kaakati bwe bamala okuyingira nga batandika okuyimba ennyimba z'abalongo awo. Baba baakalutandika ng'ono agamba si lweddwo. Si lweddwo naawe lwe basookerako, basookera ku luno. Kati nga bakaayana nga bayimbayo lumu bbiri. Naawe ebintu obiyimbye bubi, babiyimba bwe bati. Kaakati okukaayana okwo oluusi kuvaamu ekikonde, obutakkaanya, okukakana nga mwenna mufulumye. Kaakati ffe abali mu nsiisira zaffe ebyo tetubimanya. Bwe bukya ffe tuba basanyufu nga tussaako musika. Naye nga mu mazima olumbe terwabiziddwa. Tulidde emmere fine, tutaddeko omusika fine, naye ng'emikolo egikolebwa okufulumya olumbe, okunaaza abaana amaziga, okukakasa nti olumbe olwo luvuddewo, olwo tusseeko omusika teruvuddeewo. Kati ne tulyoka tussaako omusika n'atandikira mu bizibu ebyereere. Kale ekyo njagadde nakyo nkiyiseewo musobole okukiyiga. Kaakati wano kitulaga nti okutambula mutambula naye taata abalwisa. Lwaki? Kubanga ensonga ze tezaalungama bulungi. Wali mu kwabya olumbe era kati essaawa eno kwe kusikatira kwe tulimu. N'olaba abantu abalala nga balina ekkubo lye bayitamu nga liraga nti lyo lya kumpi. N'ogamba banno mujje tuteme ppanya.
mujje tuteme eppanya liba kkubo lya kumpi era lifunzafunza mu nsonga. Naye ate laba bwe musangayo ente bbiri ennene enzirugavu nga zombi nzirugavu, emu etudde emu eyimiridde. Amakulu nti ensonga eno eya taata gye mutaatereeza esitudde maama Nnaalongo Nabinene ne taata Kinene kaakati bali mu kkubo balijjudde. Eryali badde ery'okumpi era bagaanye n'okuvaayo. Kati mweyongeddeyo katugambe nti kati omutendera awo oguddako singa mubadde mubimaliriza gwali badde gwa kuzimba nnyumba. Kye kiyumba kino kye mutuuseemu era nga bemuzimba ennyumba eno mugenda kulinnya amadaala mwenna musummusibwe mu mbeera zammwe. Naye kaakati obuzibu obuliwo nti gwe ng'omukulembeze ojja kusobola kubanga olina amaanyi n'obusobozi obwo. Naye ate bano b'okulembera bazitoowereddwa kubanga ensonga zaalemera mu bwa Kizito. Twagamba Kizito era y'omu ye Kinene era y'omu ye jjajjaffe Walumbe. Kati okusinza nti ensonga ezo tezaalungamizibwa bulungi, obuzito buno bubamenya. Goyinza okulaba nga gwe butajja kumenya, naye ate jjukira bw'omaze okulinnya amadaala ate olina okulinda bano. Si kyokka ne bw'ogambye abanywanyi ab'omukago bakuyambeko okukwasizaako bano banno bakulaze nti bo si beetegefu, olina kubyekwatiramu. Kaakati ne weesanga ng'ate era ggwe olina okusitula obuzito buno okubusummusa. Naye ate jjukira obusitula nga bwe bukola ki? Nga bwe buli. Ekyo kiba kikuzzaayo ku nsonga eri gye mutaatereeza. Kaakati mulinnya amadaala, ositudde obuzito bwa banno, si kyokka n'okubalwisa kubanga tuwaliwo wano we mugambidde nti ne tugumiikiriza munnaffe atuuke ne ntuma n'abalala baddeyo basooke bamuyambeko. Olaba okulwa oku kwonna. Naye nga lwaki? Lwa nsonga eri gye mwaleka emabega etaatereera bulungi. Wano bakulaga nti ono munno ow'olubuto ayina ettu. Olubuto liba ttu. Ettu lisobola okubeera ettu erya kyonna. Naye ggwe omuyiyeeko amazzi n'akugamba nti gamuluma na bulumi, kiba kitegeeza nti okusinziira nti ensonga eri yasigala emabega, ne bw'onootuuka okugaba omukisa tegujja kukola nga bwe guyina kukola. Kwegamba gw'osabira ebirungi ajja kufundikira ng'ate afuna bibi. Olw'okuba olina ensonga gye walekewa emabega. Kati okulaba omusomesa ono ng'azze nga n'akagaali, omusomesa gwe tuyina akyasinze obukulu wano ye jjajjaffe Muwanga, akulaga nti awadde ono muganda we ayina ettu CD n'empogola bbiri, nga kitegeeza nti amuwadde eddoboozi ly'abalongo. Muyite mu balongo okubaako kye mutereeza. Kale mu bufunze ge makulu agali mu kirooto kino kye wasoose okuloota. Ekirooto ekyokubiri kigamba nti nasanze muganda wange nga ali Makerere agenda kukola bigezo. Kaakati naye nga obudde bumuyiseeko. Kaakati ye kwe kubanga obudde bumuyiseeko alina okumwazika akagaali. Kaakati ng'obudde bumuyiseeko ne mugamba yanguwa tugende taata ajja kutulwisa. Kankuwe kano akagaali ogendereko okole ebibuuzo by'e Makerere ojja kukazza. Kaakati awo ne ŋŋenda naye ne mugamba wabula onkoze bubi kubanga ogenda kunvuza eggaali naye nga sirina na mpale ya kisajja nga ndi ku ggaali. Oluvannyuma ne nsanga abawala basatu nga batambula banyumya. Kaakati awo ne nsanga omuwala Black Beauty mukwano gwange ne mugamba ekkubo nga limbuze. N'aŋŋamba kwata kali akakubo akambuka. Bwe nakutte akambuka ne ntuuka we twayise nga tujja. Kaakati awo ne mbagamba njagala kuyitawo ne banzigulira.
waliwo abasajja balya menvu. Badde babiri. Ne mbagamba munguze ku menvu ntwalire abaana bange. Naye temumpa gengedde gokka, mumpe n'agatengedde. Awo bwe bagampadde ne nkwata ensawo yange ne ntambula ne ŋŋenda. Kaakati ekirooto kyaffe kino ekyokubiri era munnange kiyungira ddala ku kiri ekisooka. Era kiba kiraga nti okulaba nga muganda wo agenda kukola ebigezo kaba kaseera kazibu k'agenda okuyitamuko, era n'oddamu n'ojuliza nti tugende taata ajja kutuliisa. Eyo ensonga nkulu nnyo era tugyogeddeko wali ne tugamba nti taata ono waliwo ensonga ezitaatereezebwa mu kwabya olumbe lwe, ng'ensonga ezo essaawa eno zibasindika bajjajjaffe Walumbe. Okumuwa akagaali kiba kitegeeza kumuwa ku mayembe go gagende gamuyambeko mu buzibu obwo bw'alimu. Osobola okugamuwa mu ngeri y'essaala, osobola okumuyita n'omukwatako n'omusabira kuba kati gwe wazudde ng'oli mukulembeze era ng'oli mukulu mu nsonga zino. Okulaba ng'ovuga akagaali nga toyambadde mpale ng'ate owulira kikuyisa bubi, kitegeeza bajjajjaabo baagala kwambazibwa nga gwe mutendera ogujja okuddako awo. Abo be baami. Kati okulaba ono Black Beauty ng'akulagirira kitegeeza nti bw'onooba oyambaza abaami na bano abakyala bajja kwambazibwa, era bwe banaaba bamaze okwambazibwa olwo bajja kukulagirira engulu ebeera jjajjaffe Kiwanuka. Awo okole omukolo, eba emikolo gya jjajjaffe Kiwanuka, era bw'onooba ogimaze ojja kusanga bano abalina okukuggulira. Abo abaggulira mwe muli jjajjaffe Sseruggulamiryango nga ye Sserukeera Kkubo Omuyego, ago gonna mannya ge era nga mulangira nnyo oyo gwe twogerako. Awo bw'onooba okoze emikolo gya kkubo ajja kukuggulira era akulage ekkubo. Awo olyoke otuuke ku baana abalongo okubeera ng'otereeza ensonga zaabwe n'okuba nga obagabula. Bw'onooba okimalirizza awo okwate ensawo yo nga bye byenfuna byo ebijja okuba nga biteredde ng'omaze okutambuza ensonga zonna zino nga bwe tuziraba. Kaakati mukwano, obubaka buno bukulambululira bw'ogenda okutambula. Obubaka buno bukulambululira bw'ogenda okutambula nga kiraga nti ggwe ne batoobo mulina kusooka mutereeza ensonga ya taata. Bwe muba nga mwayabya olumbe, mwanaaba amaziga, mwafulumya olumbe, ebyo mubyekkeneenye mubirabe. Bwe mba nga ddala mwabikola, awo tuba tugenda wa mukulu Kabaka Bulamu tulabe lwaki yeeraga mu nsonga eyo mu ngeri eyo. Kale bwe tunaaba tukikoze, awo omutendera oguddako gujja kuba gwa nnyumba. Ennyumba gye tujja okutongoza nti ye y'abajjajjaffe, ekyo twakyogerako ne tugamba oba tufunako kisenge kimu ku nnyumba oba tukoze tutya kasita tugitongoza nti ye y'abajjajjaffe. Lwaki ennyumba eno esooka? Olw'ensonga nti ebisigadde byonna ate mwe birina okuteekebwa. Tekikola makulu kukola mpewo nga bw'ofuna ebintu by'empewo ate tolina wa kubiteeka. Kale wano bakulaze nti nnyumba, kati bwe munaamala okukola ennyumba eno olwo mutandike olugendo lwammwe olulungi olw'okutambula. Mujja kulinnya amadaala mu makulu nti mujja kusuumusibwa mu mbeera zammwe ez'obuntu n'ez'omwoyo, era kijja kubanguyira nnyo singa ensonga ya taata eri munaaba mugitereezezza. Singa muba temugitereezezza kijja kutegeeza nti mujja kusanga obuzito obujja okubazitoowerera. Kale kirungi nnyo okuba nti mugenda kugitereeza kubanga mugitegedde. Kale bw'onooba ogitereezezza na buli gw'onoowa omukisa ajja kugwenyumiririzaamu. Bajjajjawo bakuwadde amagezi nti muyite mu ddoboozi ly'abalongo okusobola okutandika ensonga ezo. Kale nsuubira byonna bitegeerekese bulungi bannange, era n'abalala mwenna mufunyemu ekyokuyiga nti bajjajja basobola okukulambikira ekkubo lyo
n'olimanya bulungi n'olitambuza. Ekkubo lino teritegeeza nti ogenda dditambuliramu omwaka gumu oba omwezi gumu oba eddakiika emu, nedda. Lino ekkubo ggwanvu kubanga buli mutendera gw'otuuka guyina ebyagwo, buli mutendera gw'otuukako guyina ebyagwo by'olina okkola era ggwe wennyini wagambye nti twatambule mpola tukwate ekkubo eri ewala tutuuke emirembe, owulidde? Era waliwo gwe naadde njogerako naye awo ne mugamba nti obuzibu bwe tuyina bwe bw'okulowooza nti ebintu ffe bwe tubikola ng'abantu nti ate n'emyoyo bwe gibikola. Okugeza osobola okgenda ewa jjajjaffe Walumbe n'obikka olubugo oluddugavu, n'obikka olubugo olumyufu, n'obikka olubugo olweru oba olugoye olweru. Kati ggwe n'omanya nti omaze okubikka. Kati ate bw'odda n'osigala ng'olaba embeera ng'eringa y'emu nga tekyuseeko. Kituufu amazima gaalibadde gatya? Amazima gaalibadde nti bw'obikka kitwalamu akadde, process mu bulamu bwo etambula n'ekutuusa ku mutendera oguddako. Bw'omala okubikka ekiddugavu wayitawo obudde okutuuka ku mutendera gw'okubikka ekimyufu eky'olubugo era wayitawo akaseera okubikka ekyeru ekyabulamu. Naye ffe tukola bukozi. Kati eno mu bulamu bwaffe ebirooto bye bisigala bitulaga era bwe bukya nti kati eky'omukulu oli kivuddewo, kati kino kye kiriwo era ekifuna mu bubaka. Kale olumu kitwalamu akaseera okuva ku mutendera ogumu okudda ku mulala. Kale mwana muwala kansube nti obubaka obwo mbulambuludde bulungi era nammwe mwenna ababuwulidde nti mubufunyemu ekyokuyiga ekirungi. Kale tutereeze bannange, twetereeze ensonga zino tuzitambuze bulungi. Saagala ogambe nti ffe Olumbe twalwabya. Buuza munda muli ddala ddala mwalwabya? Mwalwabya? Bamulekwa baababika olubugo ne babafulumya ne babatwala ku kifugi ne babakolako emikolo egy'okunaaba amaziga? Ddala ddala omufu oli omusika yakolwako emikolo egyo egijja Olumbe mu mufu ono abenga olwadda mu bwabulamu, abenga bwajja tazze kutta byonna byaleseewo. Kale ebyokuyiga tulina bingi, mwongere okusubscribinga, musharinge, mulayikinge, twongere okuyiga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.